Irene namusanga n'omwana muto akyali muwala muto twamala naye emyaka ndooza nga 6 nga twerabagana nga naye sinaba kumugamba ng'ena asinaba mugamba kyenjagala naye nga mulaba amugobereza amaaso. Ndi bulungi mujeebako kale nyabo ekiravulavu kigenda kitya? Kitambula bulungi, tuli mu kweteekateeka tulabe nga tukiteeka mu maaso. Sofa olaba entambula entegeka eri etya eraga ssuubi oba tukyabula? No, tulina essuubi ddene kuba buli kye twalowooza okukola tukikoze. Bwe twabipulaninga bitambudde nga bwe twabirowooza. Tusaba Mukama tutambule bulungi. Olwo tojja kundabako kitiibwa kya Honorable kyonna. Olwo nzija nga Geoffrey Taya Baby Boy. Nzija kubayimbira owaabwe oli original. Ebyobufuzi nabijjamu naye Lutaya yennyini muyimbi. Gwe mulimu gwange ogw'omuto. Omuyimbi waliwo omuyimbi yakola ekivulu najja nateeka ekitanda ku stage. Ngeri kiri ekiravulavu kola olunaku. Stage memugenda tukolerawo kaca kagenda tututiisa. Andowooza naye ekitanda yali takigambye wakyekanga bwekanza. Naffe kiza bu surprises obunaabeerawo. Ngeri kiri nti kino kiravulavu. Kati kuno batugenda suubira ekisinga ne ku kitanda. Kakkana tosumulula bintu byaffe tujja bibasumululira luli. Kakkana ajja biraba. Kati since tukumanya nga leader ate ng'oli muno abantu badde beebuuza nti Musanyalaze watapinzeeko muga principal oba principal kati byalina otapinga mugago? Amasanyalaze ga principal agampa buli lunaku, tegaliiko nti nze agampa lumu kuba nze mbeera naye nga mukama wange era amasanyalaze ge tegeetaaga ga lunaku lumu wabula mbeera nago buli lunaku kuba natandika okubeera naye mbeera nago kubanga mukoonako wenjagalira wonna wembuliranga kakkana nengakoonako so ngafuna nnyo amasanyalaze ge. Mu bufunze mubagenda okubonaobona ofuna kaadi okuddamu okwesimbawo toliimu? Na kaadi ate lwaki mbonaabona okufuna kaadi yange mba nayo nze kennyini ndi kaadi ate kati ombuuze kaadi nze kaadi ewaffe ekakuuto. Olabika okoze bikulu, olaba oyogeza buvumu. Okoledde abyekakuuto by'amaanyi. Bw'okola ennyo oba totya. Era bannange bajja kunesimbako we bali kuba mu constitution kikkirizibwa. Naye mbeera mbabuulira nti temugwa walungi n'awabi, mugweko walungi wokka kubanga nkyaliwo. Temuli amabanja. Tebagambye nti nno nammwe temwagala ava mu ntebe buli agenda mutayagala avaayo. Ate entebe naakagibera mu bisanja bingi. Singa ayagala obutava mu ntebe biba bisanja bingi naye nze ttaamu yange esoose. Nasikira no nga bwe nasikira akaboggoza ti bwe nasikira akakuuto no n'abakulembeze abalala balina okujja. Waliwo abaana abaakujonkera awo bagamba banakubasobola kwogera mu paliamenti enkuba yatonyanga nnyingi okiraba? Ebyo birowoozo byabwe ate balina time nnene. Omuntu akedde ku makyana talina kyakkola omulowooza kukola ki? Kujonkera ati nabwo gwe mulimu gwabwe ate bafunamu. Nze nno munaayisi birabanga nsonga nti kuba baba bafunamu. Gavumenti eno erina abantu be yabalemesa abantu okukulaakulana ti abaana baba basoma abamanyi n'okukola ebintu naye ne babama emirimu ne bayiwa n'abantu olusa batakwalifayinga ku mirimu. Kati omwana bw'akeera n'akola ekyo nze lewe musanga mwongeramu bwongezi maanyi ne mugamba bw'oba okifunamu genda mu maaso kuba tekirina kyekinkosa. Abo be baana baffe tubaweerera ate balina mirimu bwe baddamu ebyo si mufo ky'okubba bakole ebintu ebyo era si bagaana kuba tebalina kyebankosa. Politics yasentuzeeko eno mu kiravulavu kyaffe Baby Boy. Tokaddiwa? Ate nkaddiira ekizi. Nina peace of mind. Omanyi saagala sibeera nako pressure. Nze mbeera muntu alina emirembe obudde bwonna. Tewali kinkaddiya. Olunaku olwo mugenda balwa mukono era abayimbi bangi abayimbi ennyimba z'omukono. Waliyo omuyimbi
ayimbe ku nnyimba z'omukwano gwo ataliiwo gw'otalaba sawo gwandigambye nti ono muyimbi singa abaddewo n'ayimba ku lunaku olwo kyandinkoledde nnyo. Omuyimbi gwenjagala anyimbireko bamuyita Diana Nabbi n'essimu ye yambuze. Alina ennyimba bbiri, mukyala wange azaagala nnyo nange ezaagala nnyo era akimanyi tumuwagira nnyo naye tetumulaba ng'ayimba kati nga bwe tumumiisinga n'abantu abalala bamumiisinga naye abayimbi abalala be tulina ku program bonna weebali. Omukyala Diana wabanga out of the country n'agamba talina tiketi yamuleeta olibadde muteekamu tiketi no sekigenda eyo yonna tumwagala ng'abayimbi abalala naye bwe tutamulaba ku luno tujja mulaba olulala naye nga ye omuntu nga famire tumuwagira nnyo. Olunaku olwo for the next week ogenda kuyimba ennyimba mmeka? Ngenda kuyimba ennyimba 34. Ku nnyimba mmeka zonna? Nina ennyimba nnyingi naye ez'amanyika ziri 134. 134. Okuyimba ka 34 sijja kusobola kusita. Nja kuyimba ka 34 ku 134. Lwaki siziyimba? Nja ziyimba era ojja kuba wooli ozirabe nga nzikubye wali ennyimba 34. Abantu bakeere kubanga ennyimba njagala abantu bakeere mu kivulu kubanga sagala muntu abenga mu nnyimba zasanze namaze okuyimba mwe muli olulwe kuba twateekayo nga tugamba abantu balonda ennyimba oba 52 kwe tutodde ezo naye ng'olaba abantu ze basinze okwagala tuluyimba ziri 52 naye twagenza okulaba tekisoboka tujja nga tuzitema kusinzira ku bwe bazironze netulonda ka 34. Okikoze oba mukikoze mutya okubeera nga muli mu music industry gwe n'omukyala we akina politics ayingiddemu nemusigala nga mukuma omukwano nga ebigambo ebifuluma ogenda mu public bitono nnyo kuba kati abantu beekwana 1-2 years bali mu limelight sinakyo nabatali limelight 1-2 years tebabeera baawukana. Sagala kugamba nti love ina formula yonna tewali katonda bakwadde buwezi mukisa nofuna omuntu gweyagala naye nakuwagala nemutambula ne tewaliwo kakodyo konna keyinza kuwa muntu ali eyo ng'alaba nemugamba nti kino twekumirwa kino mukisa just nafuna omukazi amwagala te naye nganjagala tewaliwo kyeyongerako. Chosenbeki ne Amil tebeyagala ezo nsonga zaabwe naye namba ya Chosenbeki ngenda gikuwa mbuuze akyagambye ekibakumbye mukwano nawe babadde n'omukwano atuukidde ezaala abaana balina abasatu saaweero kati nkugambye nti ensonga zaabwe kijja kukwanguira okuzifuna mu bo kuba nezange tewazibuuzizza bo nze nzikwebuuliridde kati bw'ojja ewange ofuna first hand information the same bw'ogende wa Chosenbek ojja kufuna information eri first hand. Irene namusanga n'omwana muto akyali muwala muto twamala naye emyaka ndooza nga 6 nga twerabagana nga naye sinaba kumugamba ng'ena nga sinaba mugamba kyenjagala naye nga mulaba amugobereza amaaso kuba twamusanga yali dansa wakati olubwama bwe twagenda okukolerayo ne tubeera naye kati bwe twavaayo twajja naye mu kibiina kyaffe ne tubeera naye ndowooza bwe twagenda tutambula naye nentandika okumwetegeeza nentandika okwogera naye pola paka lwe ate ekirungi bye namugamba namubuulira nti kyenkugamba saagala muntu wakubeerako obubeezi naye njagala mukyala wakuwasa era ali surprised nnyo okuba nti kyenamugamba kyenakola era namutwala waka embeera naye emyaka ena gyegamba nabagituukako kati azedde 1 day 2 months 1 month 2 awo nga zeddansa ngaomulaba talina kyali kyolaba kyonna kyonna twali tusisinkana tuwogeraganya naye nga bandaba nti mufaako nnyo nga mufaako nnyo yes era bwabaawo ekintu mugayidinga nnyo kino nedda egamba ngaera omuntu alina interest mu muntu jukira nze nali mukulu kuye nga mugayidinga nnyo so oluvannyuma nitukwatagana mpola mpola era kati tuli fenna.
kati wamugambye ogombe wamugamba teyagaanako ntiddemu oba ntiddemu abayimbi mikola biki ebyo byaffe ebimu byaffe si byammwe nkuwaddeko ebyo memories era zaffe si z'abantu naffe tuzinyumyako awaka ne tujjukira ne mugamba wali omanyi ndi muyaaye wali tomanyi tugenda kubeera ffenna tugenda tubinyumya netunyumirwa kuba muno bwoba tewamulimba obeera mugumu bayogera naye mami teyakusumbuwa nnyo teyakusumbuwa nnyo yali muntu era atali muntu mwanguwa era omulaba ali principled namugamba nasooka bulira abantu be nenzikiriza nti babuulire waliwo omuntu bwati agamba bwati nebambuuza byoyogera byotegeeza konze ye era nasindikangayo Serugga n'agenda ewaabwe n'ayogera nabo Serugga Fred bawakusasa ng'agenda ewaabwe n'ababuulira n'abagamba oli kyategeeza nemugamba nedda ayinza kubanga bana bayaaya bayimbi bagakono na mwana waffe nti era ogenda okulaba nti twabeera naye ebbanga nga tumaze okusinkana zonna programu zetwakola zaali zitegeeza tujja kubeera ffenna saaliko naye nga agamba nti ndaba muntu wakujja n'agenda ne biggwa namubuulira mazima nti njagala kubeera naawe ddala era alina kikola we nasandikira omulaba nduza alina emyaka nga 18 naye nembeera naye paka nga aweza emyaka ndowooza nga 21 netulyoka ntandika omugamba abalenzi bazanyira ku baana b'abendi namulimba golo okusooka ogwokubiri ogwokusatu tasalawo omwana emyaka gigenda ensaba abubaka ki tekiba kirungi lwakuba n'abalenzi olumu obanenya nga totegedde na mpisa zaki za muwala omulenzi ayinza okwekomitinga baana ng'awula omuwala gwayagala n'omuwala n'amufuukira ezzike naye n'atuuka n'agamba ono gwe ntwala ki nga gwolaba omulenzi yandibadde yekomitinze nnyo naye nga talina gyatwala mba kyeri n'omulenzi oluusi banenya nga olekamu nti oyinza okubanenya naye nga gwomugamba abeere naye yeye muntu abeereka naye nako olina okukalowoozaako si buli muwala nti asobola okubeereka naye kuba mukisa era kuzina abawala omuze gw'okwambala obubi ndowooza nagwo gwafekitinze nnyo mu mbeera zaabwe mu kubeera n'abasajja enyambala oyinza gikona emingo oyinza gyogerako ki ku sayidi y'obufumbo omuntu bw'aba ayambadde bubi ng'alina bbaawe nebuuza biba byabwe ne kujja mu public n'abanga butuufu nga bamusongamu engalo obalaba waliwo boolaba ng'akwatte ne ku lugoye lwe bw'ati ng'ate ye yalweyambalidde ng'alwambadde ate alugenda lumumazeeko emirembe so okwambalako obuntu nga kajjeofigaye nakyo si kibi omuntu nayambala najjeofigaye kasita takunama okuyambala obulungi nalaga figaye nga bwe yakula nga mulungi muwala yakule ayina ebintu byemuleke kasita takunamira bantu naye bw'aba ayambadde ekijjeofigaye nga bwe yakula muleke katonda ekimu alaye alabike bulungi n'abantu bamumanyi bw'alabika kasita tukunamira kyekibi omukyanja ebuuziza nti omaze emyaka 13 otuteeka kivulu ensonga kyeyali yagana okuddamu okukola ekivulu from all back then nali siina nnyo bwangu kuba nze muziki wange bwatyo bwabadde mbadde nga nnyimba oluusi nempumulamu nemala emyaka 3 sifumyako oluyimba bwe nali njagala okuteeka egundi concert nali njagala kuleeta bakadde bange ku stage naye ne bafiira mu biseera ebyo nensooka ngamba akansooka enkiwumule kinzigwemu oluvannyuma ndikizza siina pressure mu bintu byonna byenkola kireeta kyokka kati nagenda okulaba olunaku lwa valentine nga luresonate nga ne music wange so nenduteekawo. So should we expect you to have a sorrow moment on that day? No, bazadde bange nabasabira netubateerako abasika netubasabira mukama ebali bawumule emirembe era saagala boogerayogerako lwakuba nesanga olumu nga tekyebeereka nenjagala bwagazi bawumule.
yakola bwata olunaku olwo ngenda yimba ennyimba nyingi tubeera ennyimba 3 ngeze ennyimba 3 buli luyimba luna meaningi waayo era nga oluyimba omuntu agamba gwendi yakola bwati gwendi yakola bwati nga ozirifaringa ku ki let's say oba nga mulimu aka wankyawa kati banko okomyewo ng'omuntu asobola okugamba meaning yakyo eri bweti oba nga aliwo ali mu mbeera bweti. Ennyimba zange ezisinga eza love ng'ogyeko straight love eyo nkwagala biki waliwo ennyimba zennyimba nga bw'ogamba nti omukwano gwe wala nga automatically ne bwaba omwana muto ng'ategeera tiboogera ku distant love nti boogera ku muntu ali ewala neki ne gwayagala nga waliwo ennyimba nga gamba is a come is a go ng'omuntu amanyidde dda nti oyogera ku muntu obutarashinga kukola ki kufuna muntu. Waliwo ennyimba zenyimbako nga bw'ogamba omukisa gwa muno omuntu ayogerera ddala ku bintu ebibeera ku mirimu abantu okwesojja n'emitima emibi egyo egibeera ku mirimu so ennyimba nyingi ziba zoogera ku bintu byanjawulo. Kati ffe boogenda okukubira ennyimba za laavu nga tulina abaagala tugenda kukola omwagala ojja kumufunako olwo jangu weetege ojja kuviirayo awo kubanga tubayise abatalina nabo bajje bafune ku baana abato nga mmwe nammwe mufune ku basajja abo mujje mufune ku kilaasi mwogeraganya nedda singa ali yekka oyinza n'omusanga ng'alina omuntu nga gwali naye mwanyina so oyinza omusanga ali yekka ng'atalina omuntu so bwegwe jangu ng'oli redi okuddayo n'omuntu gw'olina mu contact naye era omufunirawo kwolwo at least kwolwo ngenda kuterawo environment ekufunira omuntu nawe gwe naayagala ebiseera byonna era tebakulimba omuntu nti omulungi alina awatuufu wasangibwa oyinza omusanga mu kivulu n'abeera mulungi nnyo ate oyinza omusanga oluusi mu kyaki n'abeera mubi nnyo oyinza omusanga mu bbaala ate n'abeera mulungi nnyo so tebirina fomula kyenagambye nti buba mukisa era kuolwo ojja kufuna kusabidde nteereddemu esaabu honorable abayimbi ki bosobola otuwaayo bogamba bakuwerekedde bangi abo bajja kubanga ba surprises mwe balinde bangi Okay, omulabi yeetaaga okumanya enteekateeka kubanga ennaku zo zisemberedde okubeera nga tutuuka ku Valentine. Enteekateeka ziri zitya? Enteekateeka tutegese bulungi era olwaleero tutaddewo tiketi za Alibad ezo obwedda abantu ze batusaba ezo emitwalo 10. Tubateereddewo Alibad tujja giyimiriza maaso awo kati abasobola ogigula okuva leero bagigula ku *165 *20# n'onyiga ojja genda okulaba oba tuli ku namba 2 ewali tiketi za concert yange ku mukutu gwa MTN ya *165 *20# ogende. Okay, honorable, omulabi atulaba yeebuuza nti honorable muyimbi waliwo abayimbi nga bababa bwate si bayimbi ne kati gwe oli muyimbi ate nga ne mukyalawo muyimbi era ku concert eyo bali surprised okulaba nga ku concert gwaliko so nga bandigambye nti engeri gyeri Valentine show oba nga concert ogitadde ku lunaku lwennyini olw'abaagalana nti mwandibaddeko abantu babiri mwajjawo ekirowoozo ekibeera nti gwebere nga gwagiriko wekka. Naye tuli 2 different brands. Every Namatov is a different brand. Era erina management yayo. Retired Geoffrey is another brand. Kati ebyawaka tusinkana awaka. Nenga tuva management zaki? Sanjawulo. So ekyokuba tuva wakati kisobola kutufuula brand yemu. Tuli brands bbiri atuwe couple. Yes. Okay, naye nga ku lunaku olwo ze muyina ennyimba nga collabos gwe ne mukyalawo tujazimba. Okay, inshallah. Olaba abantu abanjagadde okujja okulaba ku lunaku. Wena bamanyi bogamba nti waliyo abantu bange nga saagala nnyimbe nga tebaliwo bagenda kujja kuva bweru. Okuva ebweru? Nedda saagala byanze sibyakulimbalimba abantu ebyo sibikola. Tewali muntu agenda kulinnya nnyonyi kujja kulaba show. Era obanga oyagala byokulimba nze tompita tewali bagenda kulinnya nnyonyi kujjako abasangiddwa nga bajja naye si concert yebaleese no
bajja kundaba olulala ate ebweru tewali nsi gye simbiramu basangayo tewaliwo basaziza tiketi kujja ku show no tewaliwo sinabawulirako soko ojukize ku bantu sente n'ebifo wali tickets ng'oggyeko ku MTN ebifo muli tickets occasions ziri ku Papa Sport weziri waliwo ticket eziri ku Parklast tickets ziri ku Judy Color Solutions ne tickets ziri ku Sheraton tutaddewo ticket ya Alibadi emitwalo 10 yo gigule kati okutandika na kati masa tugenda jijja katale tutundeze 15 naye abantu bafa abasooka always tubaterawo ticket ezo kweziri katale ziri ku Momope nga bwe mbagambye ziri ku 165 *20 hash nogenda nogatu nogenda no purchasing a ticket so bwetu abantu bayagala nti atalina musajja atalina mukyala ajja naafuna atalina musajja ajja kufuna atalina mukyala naawe genda kufuna nona atalina mwami agenda kufuna nekirala tutaddewo abantu ku tebo ya million 3 ne waliwo abantu nga tebawera 8 kukola tebo nga bali 4 era baba ku miliyoni 1.5 bwe baba 2 era tubatuuza ku tebo ne incentives zonna bazifuna mbeera abantu 2 3.75 buli omu era nammwe 7.5 abantu 2 mutuula ku tebo so tekiri necessary nti mulina kuwera abantu 8 okugula tebo ne bw'obanga mulina emitwalo 3.75 ogula tiketi ya tebo ne bakutuuza ku tebo wadde booli nabo nakokunywako yes era mwenna babawo ebintu ebigenda ku tebo wadde mwakuŋŋaanye bukuŋŋaanye nga temwavudde wamu no tetunaba kulanga guest of honor tujjamu baleeteranga surprise tetwagala kusinziira eno kugamba nti guest of honor tumulangidde wano twagala naye tumute ekitereke kyaffe ekirimu ekigambo ekyo tujja sisimulaku honorable kola abantu banaye mbayita netegese bulungi nkakasa nti tutambudde bulungi era tubategeeza nti tugenda kubakolera bulungi olwo olunaku twalwetegekera dda era tugenda bakolera ekirungi music omulungi aba music omulungi ennyimba za love tuziina ezikakanya emitima gy'abantu mujje tubayimbire nda tuveeko mu mbeera ya stress tujje olageko muno nti omwagala fe tubalinzeko olwo